Ekitabo kya Nnabbi Malaki essuula esooka. Okwagala kwa Mukama. Obubaka bw'ekigambo kya Mukama eri Isirayiri ekyajja okuyita mu Malaki. Nabaagala, bw'ayogera Mukama. Era naye mwogera nti watwagala otya? Esawu teyali muganda wa Yakobo? Bw'ayogera Mukama. Era naye namwagala Yakobo, naye Esawu namukyawa ne nfuula ensozi ze okuba amatongo, ne mpa obusika bwe ebibe eby'omu ddungu. Kubanga Edomu yayogera nti tukubiddwa, naye tulidda ne tuzimba ebifo ebyazika, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti bo balizimba, naye nze ndyabya, era abantu banaabayitanga nti nsi ya bubi, era nti bantu ba Mukama baanyiigira ennaku zonna. Era amaaso gammwe galiraba ne mwogera nti Mukama agulumizibwe okusukka ensalo ya Isirayiri. Ebibi bya bakabona. Omwana assaamu ekitiibwa kitaawe, n'omuddu mukama we. Kale obanga ndi kitammwe, ekitiibwa kyange kiri ludda wa? Era obanga ndi Mukama, okutiibwa kwange kuli ludda wa? Mukama w'Eggye bw'agamba mmwe, ayi mmwe bakabona abanyooma erinnya lyange. Era mwogera nti twali tunyoomye tutya erinnya lyo? Muweerayo ku kyoto kyange omugaati ogwonoonese, era mwogera nti twakwonoona tutya? Nga mulowooza nti emmeeza ya Mukama eyinza okunyoomebwa. Era bwe muwaayo ensolo enzibe y'amaaso okuba ssaddaaka, obwo si bubi. Era bwe muwaayo ewenyera n'endwadde, obwo nabwo si bubi. Kale nno gitonera oyo akutwala, anaakusanyukira? Oba anakkiriza n'agisiima? Bw'ayogera Mukama w'Eggye. Kale nno mbeegayiridde, musabe ekisa kya Katonda atukwatula ekisa. Ng'olina ekirabo bwe kityo mu ngalo zo, anaakikkiriza n'akisiima? Bw'ayogera Mukama w'Eggye. Mummwe singa mubaddemu n'omu eyandiggaddewo enzigi, muleme okukuma omuliro ku kyoto kyange obwereere. Sibasanyukira n'akatono, bw'ayogera Mukama w'Eggye, so sikkiriza ekiweebwayo ekiva mu mukono gwammwe. Kubanga okuva enjuba gy'eva okutuusa gy'egwa, erinnya lyange kkulu mu baamawanga, era obubaane buweerwayo mu buli kifo eri erinnya lyange, n'ekiweebwayo ekirongoofu, kubanga erinnya lyange kkulu mu baamawanga, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Naye mmwe mulivumisa, kubanga mwogera nti emmeeza ya Mukama eyonoonese, n'ebibala byayo, n'emmere ye eyonoonebbwa. Era mwogera nti laba omulimu guno nga guyinze. Era munsoozezza, bw'ayogera Mukama w'Eggye, era muleese ekyo ekyanyagibwa olw'amaanyi, n'ekiwenyera, n'ekirwadde, bwe mutyo muleeta ekiweebwayo, nandikkiriza ekyo mu mukono gwammwe, bw'ayogera Mukama. Naye oyo alimba akolimirwe, alina ennume mu kisibo kye, ne yeeyama n'awaayo ssaddaaka eri Mukama ekintu ekiriko obulema, kubanga nze ndi kabaka mukulu, bw'ayogera Mukama w'Eggye, n'erinnya lyange lya ntiisa mu baamawanga. Malaki essuula ey'okubiri. Kale nno mmwe bakabona, ekiragiro kino kyammwe. Bwe mutakkirize kuwulira, era bwe mutakkirize kukissa ku mwoyo okuwa erinnya lyange ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'Eggye, kale ndiweereza ku mmwe ekikolimo ekyo, era ndikolimira emikisa gyammwe, weewaawo mmaze okugikolimira, kubanga temukissa ku mwoyo. Laba ndinenya abaana bammwe, era ndisiiga obusa ku maaso gammwe, obusa obwa ssaddaaka zammwe, nammwe muliggyibwawo wamu nabwo. Awo mulimanya nga nze naweereza ekiragiro kino gye muli, endagaano yange ebeere ne Leevi, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Endagaano yange naye yabanga ndagaano ey'obulamu n'emirembe, era nabimuwa ebyo alyoke atye, n'antya n'atekemukira erinnya lyange. Okuyigiriza okw'amazima kwabanga mu kamwa ke, so n'obutali butuukirivu tebwalabika mu mimwa gyabwe. Yatambulanga nange mu mirembe n'obulongoofu, n'akyusanga bangi okuleka obutali butuukirivu. Kubanga emimwa gya kabona gyandinywezezza okumanya,
era abantu bandinoonyezza okuyigirizibwa okuva mu kamwa ke, kubanga ye mubaka wa Mukama w'eggye. Naye mwe mukyuse mukyamye muvudde mu kkubo, mwesitazizza bangi olw'okuyigiriza kwammwe, mwonoonye endagaano ya Leevi, bw'ayogera Mukama w'eggye. Nange kyenvudde mbafuula abanyoomebwa, abataliimu ka buntu mu maaso g'abantu bonna, kubanga mufubye obutakwata makubo gange, naye ne mulaga obutali bwenkanya mu kuyigiriza kwammwe. Ebibi bya Isirayiri. Abantu abakuusa. Ffenna tetulina kitaffe omu? Si Katonda omu eyatutonda? Lwaki tetuli ba mazima buli muntu eri muganda we, nga twonoona endagaano ya bajjajjaffe? Yuda si wa mazima, era bakola ekyomuzizo mu Isirayiri ne mu Yerusaalemi, kubanga Yuda ayonoonye obutukuvu bwa Mukama bw'ayagala, era awasizza omuwala wa Katonda omunnaggwanga. Mukama azikiriza okuva mu weema ya Yakobo omusajja akola bw'atyo, yenna awa obujulizi oba addamu oba awaayo ekiweebwayo eri Mukama w'eggye. Era na kino nakyo mukikola, mubikka ekyoto kya Mukama n'amaziga, n'okukaaba n'okussa ebikkowe, kubanga n'okussaayo takyassaayo nate mwoyo eri ekiweebwayo, wadde okukkiriza mu mukono gwammwe kye mumuleetera ng'asiimye. Mwebuuza nti lwaki? Kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omu buvubuka bwo gwe wakuusakuusa, newankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano. Era teyakola omu, newaakubadde nga yalina omwoyo ogwafikkawo. Era yakolera ki omu? Yali anoonya ezzadde eriritya Katonda. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, so tewabangawo okukuusakuusa omukazi ow'omu buvubuka bwe. Kubanga nkyawa okugoba abakazi, bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri, n'oyo abikka ekyambalo kino ekyejo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe muleme okukuusakuusanga. Olunaku olw'okusalirako omusango luli kumpi. Mwakooya Mukama n'ebigambo byammwe, era naye mwogera nti twamukooya tutya. Kubanga mwogera nti buli muntu akola obubi aba mulungi mu maaso ga Mukama era abasanyukira, obanga mwebuuza nti Katonda omwenkanya ali ludda wa? Malaki essuula eyokusatu. Omubaka wa Katonda. Laba, ntuma omubaka wange, naye alirongoosa ekkubo mu maaso gange, era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde, n'omubaka we gwe musanyukira, laba ajja, bw'ayogera Mukama w'eggye. Naye ani ayinza okugumiikiriza olunaku olw'okujja kwe? Era ani aliyimirira ye bw'alirabika? Kubanga aliŋŋanga omuliro gw'oyo alongoose effeeza, era nga sabbuuni ow'aboozi. Alituula ng'oyo alongoose effeeza n'agimalamu amasengere, era alirongoosa batabani ba Leevi, era alibasengejja ng'ezzaabu n'effeeza, okutuusa lwe baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butuukirivu. Awo ekiweebwayo ekya Yuda ne Yerusaalemi ne kiryoka kisanyusa Mukama nga mu nnaku ez'edda era nga mu myaka egyayitawo. Era ndibasemberera okusala omusango, era ndibamujulirwa mwangu eri abalogo, n'eri abenzi, n'eri abalayira eby'obulimba, n'eri abo abalyazaamanya empeera y'omupakasi. Nnamwandu n'atalina kitaawe, n'abawunya, era n'abo abagoba munnaggwanga obutamuwa bibye, so tebantya, bw'ayogera Mukama w'eggye. Kubanga nze Mukama sijjulukuka, mmwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo. Okuwangayo ekitundu ekimu eky'ekkumi. Okuva ku nnaku za bajjajjammwe nga mukyuka ne mukyama okuva ku biragiro byange, so temubikwatanga. Mudde gye ndi, nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama w'eggye.
naye mwogera nti tunadda tutya? Omuntu alinyaga Katonda, naye mmwe munnyaga nze. Naye mwogera nti twakunyaga tutya? Mwannyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze, eggwanga lino lyonna. Mulete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era munkeme nakyo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, mulabe obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Ndiziyiza ebiwuka obutazikiriza birime byammwe, so n'omuzabbibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa, kubanga muliba ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Mukama asuubiza okuba ow'ekisa. Ebigambo byammwe byabanga biwaganyavu gye ndi, bw'ayogera Mukama. Era mwayogera nti twakwogerako tutya? Mwayogera nti okuweereza Katonda kwa bwereere, era kigasa ki okukwata ebyo bye yatukuutira n'okutambula ng'abakungubaga mu maaso ga Mukama w'Eggye. Era kaakano ab'amalala be tuyita ab'omukisa, weewaawo abo abakola obubi tebakoma ku kuba bulungi kwokka, naye bwe bakema Katonda bawonyezebwa. Ebisuubizo eri eggwanga. Awo abo abatya Mukama ne boogeragana bokka na bokka, Mukama n'awulira bye boogera. Ekitabo eky'okujjukiza ne kibawandiikirwa mu maaso ge abo abatya Mukama era ne balowooza erinnya lye. Era baliba bange, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ku lunaku lwe ndikolerako baliba kintu kya nvuma, era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we amuweereza. Awo lwe mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi, oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza. Malaki essuula eyokuna. Olunaku lwa Mukama. Kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikuumi, n'abamalala bonna n'abo bonna abakola obubi baliba bisasiro. Awo olunaku olujja lulibookera ddala, bw'ayogera Mukama w'Eggye, obutabalekerawo kikolo newaakubadde ettabi. Naye mmwe abatya erinnya lyange, enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo, kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo. Era mulirinnyirira ababi, kubanga baliba vvu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerako, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Eriya alikulembera okujja kw'olunaku lwa Mukama. Mujjukire amateeka ga Musa omuddu wange, amateeka n'ebiragiro ge namulagirira ku Kolebu olwa Isirayiri yenna. Laba, ndibatumira Eriya nnabbi olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama nga terunnaba kutuuka. Era alikyusa omutima gw'abakitaabwe eri abaana, n'omutima gw'abaana eri bakitaabwe, nneme okujja n'enkuba ensi n'ekikolimo.